Olwaliro lwakuna kuwaniriza nenkubaza okuba ng'otwegaseeko ku Lugonvizi Show gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'abali wabweru wa Uganda mwebalire ddala abali mu mawanga ag'enjawulo abakozi nyongera okubayozaayoza abalina okusomozebwa okw'enjawulo mu famire zammwe abalina abaana abagonvugonvu abalina abantu bammwe ab'eŋŋanda abagonvugonvu nammwe abalina obuvune n'obukosefukosefu obw'enjawulo nja kubasaasira bingi bye tuyitamu oba oliawo naye mbagamba nnyo nti okusomozebwa kwonna kw'oyitamu kwongera kugumya bulamu bwo. Ekimu ku bifuula omwana omuvumu n'ebifuula omwana ow'amaanyi bye bigo byagwa ng'atandika okutambula. Omwana okutandika okutambula atandikira mu bigere y'ensonga lwaki ebigere biguma mangu. Omwana bw'atandikira mu ngatto buli kaseera ng'omusibya mu ngatto ogenda okumulinyisa wansi mu ttaka nga takyasobola. N'olwekyo buli mbeera eringa enyigiriza gy'oyitamu nkugamba nti twongera buvumu twongera maanyi na kufuba okulaba nga tugirwanyisa okugivaamu. Ebiseera ebisinga entalo abasinga ze babeeramu zibeera za bigambo naye kya buswavu. Entalo ezisinga zirina kuba za bikolwa. Oli bwakulangira obugumba fuba nnyo nga bw'osaba Mukama akuwa omwana. Oli bwakulangira obwavu tomutunuulira bubi fuba nnyo okole nnyo ate omusinge. Ate bw'omala okutuuka ng'omusinga tomuyita mugamba nti olaba kye wannangira nga gwe sirika busirisa obulamu butwale nga bwa bulijjo. Waliwo ekigambo kye ntera okugamba abantu nti obulamu bw'ensi eno tobukulusanya. Teweestressinga olw'okuba oli ayogedde kino, teweestressinga olw'okuba oli akoze kino, teweestressinga olw'okuba kino kibaddewo. Sigala ng'oli focused. Emirundi mingi abantu batukola bye batukola si lwakuba nti babeera balina okubitukola naye lwakuba babeera baagala okutujja ku mulamwa. Emirundi mingi abantu boogera bye boogedde, abantu bagamba nti tosobola, abantu bagamba nti wasiraana, abantu bagamba nti gye wagenda watomera, abantu bagamba nti togenda kugyayo buwanguzi yonna gy'oli, abantu bagamba nti omulimu gw'okola temuli nsimbi naye batunuulire butunuulizi. Abamu babyogera si lwakuba nti alina omulala gw'agenda okuwa. Omulala gamba nti kaakati eyo gy'agenze atomedde, oyo omusajja gwafunye afunye musajja ki, oyo omukazi gw'awasiza awasiza mukazi ki. Si lwakuba nti amuvuma akufumbirwe naye lwakuba ayagala kukulabira mu mbeera eyo. Emirundi mingi ndabye abantu bangi balina nnyo obwagazi obw'okulaba abalomba, balina nnyo obwagazi obw'okulaba abadooba, balina nnyo obwagazi obw'okulaba abantu nga bali mu kujaayaana, balina nnyo obwagazi obw'okulaba abantu nga bali ku mavi nga babagamba nti kitange, nga babagamba nti mmange nyamba onkolereyo kino. Abantu bangi baagala nnyo okutulaba nga tubasaba ebyokulya. Abantu bangi baagala nnyo okutulaba nga tubabikira nti twafiiriddwa naga nti kaakati abadde ayagala amabugo muwaddeyo abiri awo. Anti kaakati munnange agenda kuwasa nti abadde agamba ki yazze wano ng'ayagala kumuwaayo simanya ate kaakati budget eganye okumala ne muwayo ke muwaddeyo awo. Abantu baagala nnyo obuntuntu obwo nze bwe ndaba ng'obutaliimu. Naye byonna mu byonna nakibagamba nti omuntu atuuka ku buwanguzi n'abunyumirwa y'oyo ayise mu kunyigirizibwa, okusoomozebwa, oluusi okulemesebwa, okutiisibwatiisibwa n'okuteerwawo emizinzi n'emisanvu. Omuntu yenna okakasa nti muvumu n'okakasa nti akakase kwe kuyita mu bisoomooza. Bw'oba nga tunayita mu bizibuzibu eby'enjawulo, nga tunayita mu kulemesebwa okw'enjawulo, nga tunayita mu mbeera abasinga gye babuuza nti anaagiwangula toyina we waabadde. Nga tunatandikawo lugendo lusooka abantu bangi ng'oli nnyo okuva wano ogende bweru bangi bagamba nti anaamalako. Bw'omalayo emyezi 3 n'otandika okukaaba, bw'omalayo emyezi 4 n'otandika okukaaba, emyezi 5 n'otandika okukaaba, oli mwaka gumu okaaba, kitegeeza nti bano abaabuuza nti onaamalako obeera nga azzeemu ekibuuzo kyabwe nti tajja kumalako. Naye abo bonna abagamba nti tojja kumalako olina kubalaga nti ojja kumalako sinnabikolwa. Sinnabigambo wabula nabikolwa. Mu bulamu bw'ensi eno tulina okukkiriza struggles ze tuyitamu. Kubanga ekyo ky'olaba ng'ekinyigiriza n'oyo amaze emyaka 2 ng'ali mu mbeera gwe gy'olaba ng'enzibu ky'olimu yakiyitamu. Nkibagamba nnyo nti mu bulamu bw'ensi eno twetaaga ekintu kimu. Weetaaga kwebuuza nti oyo eyayita mu mbeera gy'olimu yagiyitamu atya, kubanga embeera gy'olimu si gwe asoose okugibeeramu. Abantu bangi bagibaddemu ne bagiyitamu naye ekibuuzo ekiriwo nti bagiyiseemu batya.
tunulira abantu bwe mubadde mu generations nga zezimu, tunulira abantu bwe mubadde mu lajana, tunulira abantu bwe mubadde mu kaaba, abantu bwe mubadde mu dooba, bwe baba nga balina we batuuse tobawalana, olina kwebuuza nti bakikoze batya. Ke kabonero ak'enkukunala akakulaga nti naawe okisobola, olaba gwe wali naye nga mulya ku sowaani emu, bwe mwalyanga ekikomando, bwe mwanywanga ku kikopo ky'obuugi kimu, bwe mwapangisanga ennyumba ey'esatu n'ebalima ne babagoba, asobodde okuzimba ennyumba ey'emizigo eya ruumuzi 3, togamba nti ki kabonero ak'enkukunala akalaga nti naawe osobola, kubanga gwe wali naye asobodde. Abantu bangi batumalamu amaanyi, naye ebyo bigendererwa byabwe era mize gyabwe. Bw'alaba gwatakyawa 1000 nga yamusaba nga 1000 nga nti kaakati oyo yeepanka, alowooza n'amalako, kubanga bo baagala kubasabiriza buli kaseera. Olina ssengawo gwe wasabanga eza school fees ne yeekwatakwata n'akuwayo omutwalo, kati tokyamusaba, alowooza tojja kumalako, olina kumuswaza. Okole ennyo n'abaana be bajjeko ewuwo. Buli luwummula bakusindikanga ewa kojjaawo, buli luwummula bakusindikanga ewa kitaawo omuto, ne mutuula ne mulaba ka TV futi 14-15. Embeera eyo gye wayitangamu, kolerera nnyo n'abo kitaawo gye bakusindikanga, abaana be babasindikeko ewuwo ng'olinako wootuuse. Ebintu bino ebitunyiga, ebintu ebitubonyaabonya, ebintu ebitukaabya, ebitulowoozesa nti oba oliawo tetulina nkya, ebitulowoozesa nti oba oliawo ffe twazaalibwa mu mbeera ya kubonaabona, bye bintu ebirina okutuwa obuvumu. Waliwo ebintu by'olina okuswaza, waliwo amaloboozi g'abantu g'olina okusiimuula. Togenda gasiimuuza amaloboozi gano kubanga bo balungi mu kwasama, balungi mu kwogerera waggulu. They have audience, they have balina okuwulirizibwa gwe kwotayina. Togenda kuleekana kusinga jjajjaawo, togenda kuleekana kusinga kitaawo muto, togenda kuleekana kusinga mukulu wo, togenda kuleekana kusinga oyo akwogerako, wabula osobola okukola n'osinga ebigambo bye. Amaloboozi gano bwe gaba nga googerwa galeekaana nnyo okusinga ebikolwa, naye gye gakoma okugenda gati ekiddamu gabeera gawaawaala n'otuuka nga tokyagawulira. Ebikolwa bigenda kuwaawaaza amaloboozi gaabo abamaze ebbanga nga bakwogerera. Obudde bw'omala ng'oyanukula abo abakwogeddeko, bumale ng'obaanukuza ebikolwa, ebigambo bireke. Nze ndaba abantu bangi nga beereegana abalala, gundi anjogerako atya. Mu bulamu bw'ensi eno bw'olaba ng'omuntu ng'akwogerako, wandibadde omwenya. Era nze mu bulamu bw'ensi eno njagala nnyo omuntu anjogerako, kitegeeza nti omumanyi, ate kitegeeza nti ontegeera. Tewali ayogera ku gwe atategeera, kitegeeza nti nkutiisa. Kati abantu b'otiisa ate lwaki obatya? Bakwogerako ne bagamba gye wagenda tebijja kutambula, kubanga batya biki results ezigenda okuvaayo. Ne bagamba byokola tebigenda kuvaamu makulu, akasajja ke yafunye tekalina makulu, kubanga batya ebigenda okuvaamu, batya success yo, batya obuwanguzi bwo. Kati naawe ate bw'obatya, bw'olaga nti oli munafu nnyo gye bali, kigenda kukosa, sigala ng'okola. Oli ne bwakuleetera ng'olugambo naga nti eno bakwogerako batemuga nti ate wali mutawaana, bandabire bagambe nti beebala okungoberera n'okumanya byenkola. Abantu balungi nnyo baagala okumanya kikyawutuuseeko, kati ali ku ki, kati biki byakola, kati yazimbyewa, yaguze emmotoka endala, yafunye omulimu omulala, kati bamusasula mmeka. Tobaanukula, gwe sigala ng'okola. Aye ne bw'ogula emmotoka endala togibatuwalira kubanga bajja kimanya, bakussaako ne bambega bamanyewa wootuuse, gwe sigala ng'okola, bajja kuswala boka. For them they are good in that. Kati bw'oba otya butya ebigambo byabwe olw'ebikolwa, baanukuze bikolwa. Oyagamba nti tosobola, oyagamba nti nze waliwo abasajja abamu bendabye nkuze mbawulira, they are good. Osobola okumwogerako okumala wiiki n'amanga takwanukula. Kambawo ekyokulabirako ekyakakati muli mu generations nga zaafuuka byakulabirako. Omwami Kyagulanyi Ssentamu, abantu bameka bamwogerako evil things
neba mekaba owulira bayanukula ate buli lwoyogeranga ku muntu n'atakwanukula manya nti akulengerera wansi we bw'oba oyina amagezi toddangamu kumwogerako buli lwoyogeranga ku muntu nga takuddamu buli lwoga nti wetagenda kumalako n'atakuddamu oyo yasirana n'atakuddamu oyo yatumira n'atakuddamu kitegeeza nti talina budde bwo mu bantu balina okuddamu toliimu ate bw'olaba ng'omuntu ng'ali wansi wo ne bwakera ku makya nayogera ebigambo nga 10 tomwanukula ne bw'aba waggulu wo naye ng'olaba ebintu byalimu gwe sizerevo z'olimu ebirowoozo byalimu n'entambula zalimu gwe oli mu kkubo ddala tomwanukula don't obulamu butambulize mweyombeera tebikulya ndowooza kyekigambo abasinga kimukozesa tebikulya yes abantu bangi bankwasa ennaku nakubira esimunaga mwami Lugonva bewa nga bamazeeko emirembe nazimbye akayumba ka bisenge bisatu bannangira nti neetunda bwetunzi ofaayo ki naye yeetunde gwe sigala nga weetunda bw'obanga weetunda ye nga kyalaba nkoze byenkoze abantu bagamba nti bampa bufaayo ki naye bamuwe natandikawo akalimu kange bagamba nti sigenda kumala bo bamaleko gwe sigala ng'okola kubanga ebyo babigamba baagala kulaba maziga go ate nawe oli muggabalaga baagala kulaba nnaku yo kubanga tebasanyukira buwanguzi bwo beebuuza nti obeera otyo omuwanguzi nga tebali part ku buwanguzi bwo nga tebakontributinze ku buwanguzi bwo mulimu abantu abalina ekiwuka mu bwongo nga balowooza nti buli muntu okutuuka watuuse balina okuba nga balinako etoffaali bwe balaba nga olina wutuuse nga tebalinako ttaffaali balaba togenda kumalako baleke always baagala credit oyo ffe twamuyamba oyo gwolaba oyo ffe twamujja mu kyalo oyo talina kyasobola oyo nze namuyingiza okuyimba ebyo bye baagala oyo nze namuteeka ku mulimu ogusooka leka abantu bakuwe credit teweetimba credit kubanga waliwo oyo gwogamba gwe kyewamukolera waliwo abamukoledde okusinga bye wamukolera naye nga teboogera nga teboogera omuntu omulungi era alina omutima omulungi omutima omuyambi omutima omuzadde omutima omutonda teyeesoma ku bayambye katonda abalaba bw'obanga wakira ku makya n'oweerera omwana wa mugandawo toyina genda ng'otegeeza nsi yonna nga bwe wayamba gundi wamuyamba gundi wamukola ki gwe abakuyambye bonna bazze beeranga abantu ne mubamalako emirembe gundi tajja kumalako ebweru gye yagenda alowooza n'abifuna afunayo nno mmeka gw'ofaayo ki fa ku baana bo mwana wa nnyoko n'osanga aboogera ng'oluusi tamuyinaako na Luganda naye neyeefuula amumanyi nnyo oluusi tamuyinaako kakwate neyeefuula amumanyi nnyo fa ku baana bo n'abaana ba nnyoko n'abakitaabo oli muleke oba atomera atomere gwakulumirawa kati ate nammwe ne muwuliriza abantu ng'abo ababamalamu amaanyi ogwo mulimu gwabwe bo buli gwe balaba alinako watuuse nga tebali kitundu kutuuka kwe waali awo olwo afuuka mulabe si mulabe olwo batandika kumulengeza naye tukoberera abantu abo be boogerako nga tebaanukula kubanga tebalina budde bwabwe buli lwoyanukula omuntu omwongera kigambo kirala nze waliwo omu ku basajja yagamba naye mwami Lugonvu nga banjogerera bantu boogera bino boogera biri ne mugamba sirika bankubye mawulire nti sirika amawulire gagenda kumala wiiki egi bwe bakubira essimu nti kakati bakwogerako bino gobadde ogamba oti nti kale boogedde bwe batyo nti kale tewali mutawaana nti andi kati gobadde ogamba kiti nze sirina kyakwogera nenkya boogere nti wadde nti sirina kyakwogera munnange nti kakati ye omuntu ono ngaakuli bubi ngaakuwalana nti mbadde simanyi ate mukwano gwange ennyonze kubanga mwagala ne byakola mbyagala ajja kutuuka ng'aswala yekka ne bwaba nnyoko ne bwaba kitaawo ne bwaba mugandawo nti no mugandawo ngaakuli bubi nti oyo muganda wange naawe ate kati mumuyingire nammwe entalo za famire tetulina ffe buzibu mwe mugezaako okubikuma ebintu ebisinga bw'obyanukuza ebigambo oba oyongera bigambo
abantu abasinga boogera nga baagala obaanukule bakunaawuzeeko nti ndowooza omulaba yayanukudde gundi. Abasajja abo tubakoppe nnyo n'abakazi abo tubakoppe nnyo. Abantu bangi betuwulidde baserebu nga baboogerako January to December naye n'asirika. Gundi tayina kyayina, gundi ali mu muzigo. Waite ebbanga tunogenda okulaba nga agonnomodde kalina eyabadde agamba nti ali mu muzigo n'afunye emimwa. Era ekigambo ekiddako nti olowooza nno bibi nti akuuma bya bugagga bya gundi ase bibye naye oyo mumanyize mumbuuze. Naye nga agamba mumbuuze ne bw'omubuuza akuweeyo amasomero 3 gye wasomera. Oyo oyo naawe leka. Abo bantu bamuno bakuuma bintu by'abagagga. Ogamba alina kyalina nti naawe ate kati bw'oba oyogera ku bantu tonyumya oyo. Kati ate awo bakumalira obudde gusigala ng'okola. Abeera akuyambye n'okuyamba kwabo abandi kusabiriza. Oluga nti munanga ati si byange bintu nkuma bikuume munanga nti ebintu si byange. Akuyambye ku bantu kusabiriza. Obulamu bumu bwetaaga kutambuliza bwetaaga kutambuza ng'obutambuliza mu mbeera y'olusaago obuleke bugende buleke butambule gwesigala ng'okola ebibyo. Toddamu kaaba naawe bantu boogera bigambo bya nankani. Muleka ayogere. Naye ate kibeere kyakuyiga. Bw'oyogera ku bantu nga tebakwanukula kitegeeza bakufuula musiru. Bw'oddamu n'oboogerako nga tebakwanukula kitegeeza nti era oli musiru. Sirika. Oli ne bwayogera ne bwakola ki ne waga nti akumanyi ne waga nti ogenda kusira ne wagamba nti ogenda kugwa obufumbo bw'oyingidde tebugenda kuvaamu makulu ne wagamba nti oyingidde kireke kigende. Ne bw'olaba ng'otuuse kaseera akalemererwa naye nga amaaso gonna gakunulira nti ogenda kulemererwa woba otandikira okufuna obuvumu oswaza amaaso gano. Kubanga abantu tulina kubaswaza na bikolwa si na bigambo. Oli bwakuwerekereza ebigambo n'omuwerekereza ebigambo munaakomawa. Waliwo abantu nga they are gifted mu kwogera obulimba. Muliwo abantu nga they are gifted mu kuvuma, nga they are gifted mu kuwaayiriza, nga they are gifted okitegeera. Kakati gwe bw'oddaawo naawe gwe beera gifted mu kola. Words versus actions. Agenda kumala obudde bungi ng'akulangira, gwe naawe omala obudde bungi ng'okola okuzikiza okulangira kwe. Oli ne bwakugamba ng'ekigambo ekikuluma kitya tomuwulizanga nti kikulumye. Siriikirira genda mu buliri weebake. Omuntu okwogerako obwogezi kitegeeza nti oli wa nsonga. Olaba akutwalira n'obudde n'akwogerako. Olaba yamanya n'okumanya nti mu ggwanga wavaamu wagenda bweru. Golowooza kitono nnyo ekyo. Kitegeeza akumanya akugobera awa eyo ku mulimu gye yali naawe yavaayo kakati ati ali mu supermarket mwakola. Nti bangamba ali ku petrol station yayo bavaayo dda naawe kati ali mu supermarket ate ne ka supermarket kagenda ggwa. Oyo omuntu mwebaze nnyo nti weebala okummanya n'okunnyamba okunnondola nyamba onkolere biography yange. Bannaffe aba Maria's Cargo bajja kuyamba okutambuliza ebyamaguzi ebyo okubijja mu ggwanga erya China okubireeta wano ku ssente entono. Naawe kennyini yeetaaga visa ogenda mu ggwanga erya China okusuubula weekwate Maria's Cargo bakuyamba mu bbanga ttono nnyo okubanga emaali yeetuuse mu ggwanga erya Uganda. N'oba tolina ssente zikiriyalinga osobola okubatikka emaali n'osasula ng'emaze okutuukawo ne bagikukwasiza wano. Tebagikukwasiza mu Mombasa, bagikukwasiza mu Kampala mwennyini beba Maria's Cargo. Okumanya ebisingawo n'okubaako bye weebuuza mu teekateeka group shipping nkitambuza ntya ntambulize ku mazzi oba mu nnyonyi ebintu bino nsobola kubigulawa. Balina amatabi okwetoola China yonna mu buli province eri China balinayo amatabi aba Maria's Cargo. Ennamba y'essimu yaabwe eri wansi awo ogiraba eyitawo ya Maria's Cargo. Ojja kwogera n'omukyala Maria butereevu ku WhatsApp nako kweri ate ng'osobola n'okumukubirako okwongera okumanya ebisingawo. Malakai Ecology kafo ka mulembe mulina okugenda okuwummuliza ebirowoozo byo. Ojja kubasanga Kitende awo ku luguudo olw'Entebbe etuukawoko obulamu obuwummuzeemu abantu bakumalako egundi gendawoko owummuze ku birowoozo awo ku Malakai Ecology kafo ka mulembe balina customer care ate nga bafa ku bantu babwe. N'olwekyo gamba nti beekwate obulamu bugenda kubanga bukwanguyira. Lwaki otunuulira nnyo abantu abakwogerera ebibi n'olema okutunulira abo abatunulira ebirungi byo? Mu bulamu bw'ensi eno buli ddaala lyotuukako lina berigenda okukosa ate berigenda okukosa ligenda kubanyiiza. Naye bw'onaawulira ebigambo by'abo abanyiiga
naawe n'obeegattako okwenyiigira nga bo bwe baakunyiigira mugenda kumaliriza nga tolina kyofunye ng'owadde bo ssanyu ate nga gw'osigadde oli munyeevu. Abantu bano nze ndaba omusajja omu yaŋŋamba bamuyita Fred yaŋŋamba bw'oba tonnakola ssente abantu okutandika okubuusabuusa nti sizizo, abantu okutandika okubuusabuusa nti baakuwadde, abantu okutandika okubuusabuusa nti olina gw'okolera, abantu okutandika okubuusabuusa nti ogenda mu nnyanja, abantu okutandika okubuusabuusa nti wabbye nti oli mufere, kitegeeza nti tolina kye waakoze. Kasita otandika okuwulira abantu nga babuusabuusa ky'oli, kitegeeza nti oli w'amaanyi nnyo, kubanga nabo tebakikkiriza nti ky'oli. Kasita batandika nti ezo si ssente ze nti zaani kikye naawe leka ono abadde wano abeere ng'azina, kitegeeza nti tebakkiririza mu kyoli. Naye bwe baba nga tebakkiririza mu kyoli ate kyabulabe nnyo okubanga naawe tokkiririza mu kyoli, okuwuliriza obutakkiririza bwabwe mu kyoli n'obuwuliriza n'obuyingiza mu bwongo kitegeeza naawe tewekkiririzaamu. Gwe bw'oba okimanyi nti ssente zo lwaki ofaafaagana n'abo abagamba nti si bibyo? Bw'oba okimanyi nti omwami wo lwaki ofaafaagana abagamba nti wabba mubbi? Bw'oba okimanyi nti gwe nnambe mu lwaki ofaafaagana abagamba nti alinayo abakazi abalala? Obudde bwamala ng'alengera nga omusajja gwe wafuna bw'alina abakazi abalala, mugamba abumale ng'afa ku babe, ku bbaawe. Lwaki onnumirirwa nga gwe toneerumirirwa? Lwaki otunuulira ensobi zange nga naawe okyalina akawuka akakuli ku liiso? Sooka okejjeko olyoke onfeeko. Ebintu ebibakabya n'ebibamalamu amaanyi. Abo abantu ababoogerera ab'eŋŋanda babamazeeko emirembe. Lwaki nkoze puroguramu eno? Abantu bangi bavudde ku mulamwa olw'abantu abatalina makulu abasiba nga baboogerera nga n'abamu ŋŋanda zaabwe n'abamu mikwano gyabwe. Omuntu n'akaaba amaziga yandibadde akola ebintu ebirimu amakulu ebimutwala mu maaso, ebizimba famire ye, ebyandimuyambye okunyweza obufumbo bwe, ebyandimuyambye okunyweza omulimu gwe, ebyandimuyambye okunyweza kampuni ye, ebyandimuyambye okuba nga ava ku ddala lyaliko okudda ku ddala, n'amala obudde ng'awuliriza abagamba nti talina kyali. Gwe lwaki obawa obudde? Tebalina makulu, tebalina kye bali mu bulamu bwo, tobeesembereza. Boogwo gwe mulimo gwabwe. Baliwo okutunuulira yabbye buli ekijja kukyogerako, eyaguze emmotoka empya nti kati eyo si yiye, eyazimbye ennyumba nti kati eyo si yiye, eyafumbiddwa nti tebijja kukola, eyawasiza nti kakati omusajja tamalaako, tajja kumuzaalira, oyo omuwala mumanyi yali gayaaza, mumanyi yali yeetunda. Gwe fa kuwwa ateetunda mubeere bulungi, ono mumulekere. Era oli bw'ajjanga naga nti mukazi gwe wafunye okimanyi nti yeetunda nti nange nasooka kumugula nno naye nendaba nga kiina empisa bambi gye nakiguliranga eyo nenkiwasa. Tajja kuddiza bigambo bya kisirusiru. Omusajja gwe wafunye alina abakazi banyi nti nange nali sikikkiriza amazima naye simanyi bwe yantwala mutima, nkimanyi abayina naye ate munnanga njagala agende. Bagambye emmotoka siiyo nti muganda wange ku mulembe gwe n'embeera gye tulimu olowooza nti nsobola okufuna akamotoka akange, naye nange nsaba Mukama akinkwasizeeko nange nkafuneko lumu. Oyo naye agende. Bagambye ebyobugagga si bibye nakedi siiyo, bagambye kino ekizimbe si kikyo nti muganda wange abo abasajja ate kakati ffe tulina kye tusobola okukola. Era ajja agenda nti naye yakikkiriza si bibye nti gwe tofaayo, kolerera abaana bo n'abireka mu ddaame banaabiwulira nti akedi ey'egindi amaka ag'egindi yagalekedde mutabani we gundi, gano ageno yagalekedde muwala we gundi, nga bo bakyali mu bigambo okulengera buli omu akeedi. Waliwo abantu wano mu Kampala nga batandika okubalira buli akeedi nannyiniyo naye nga bo bakulaga n'ewaka tebalina wadde ruumu z'ebbiri naye nga bamanyi buli akeedi nannyiniyo. Waliwo abantu abakumanyi bwe walidde bwe wasuze n'abaana b'olina ebbali naye nga bo babuuza nti abammwe baliwa. Egyo gy'emirimu gyabwe, kati tobawa budde. Waliwo abantu betumanyi nga bo tubamanyi, bwe wayita ennaku bbiri nga talina gwayogeddeko awulira afa. Ku mizigo kwebali ne mu byalo mwebali, bo gwe mulimo gwabwe. Be bamanyi buli bbeeyi ya mmotoka, be bamanyi buli bbeeyi ya nnyumba, be balaba yaseresa obubi, be balaba yasitudde olubalaza olumpi. Naye nga bw'omubuuza nti kakati yandisitudde koosi nga meka nti awo koosi 3 namugaa nti ndaga ku kifaananyi ekyennyumba y'okwemba ndabira ng'agirina.
amanyi kulabaza abalala ne mugamba alabeeye. Omusajja gwe yafunye embaga gye yakoze ate tewalabye ng'ebigoye bye yayambadde bibi, yandyambadde olugoye olugira bwe luti wamaato kyo nze ebyembaga mbiruddemu ndaga kuyiyo ndabe bwe mwayambala ng'agirina. Kakati eyo kampuni gye yatandikawo tuli mu sizoni eno ng'atandikawo kampuni nti wamaato kituufu yagitandikawo mu sizoni nkyamu tibutabala abantu tebabala eyo wagitandikawo kozi mu sizoni ki ng'agirina amanyiza abalala. Those are the people between kati abo nga bakumalira obudde. Ne wabawo n'abo ababirina naye nga tebaagala mu bafaanane, baagala mulombe buli kaseera. Eye yamala kwebuuza sizoni mwe yagikolera embaga yeba anti obuteebuuza yaani gwe yeebuuzaako ng'akola ebibi. Anti okwewaasira gwe nga tebagamba kwewaasira ng'oyingira obufumbo. Obudde bw'omala ng'olowooza ku bantu ab'eŋŋanda ab'emikwano n'abantu bo abakwogerera n'okulangira nti togenda kumalako, abakwogerera nti gwe wasiraana, abakwogerera nti ebyo byokola tebiri mu makulu. Bumale ng'okola ebyo balowooza nti tebiri mu makulu obiggyemu amakulu. Bajja tuuka bakizuule nti ebigambo byabwe bye boogerera abantu bye bitalina makulu. Towuliriza nnyo bigambo by'abantu. Abamu baagala kujja ku mulamwa, baagala kulaga nti tosobola, baagala kusiraanya, baagala kulaga nti without them toyina kyosobola kuba, balage nti osobola okuba. Bw'obanga wakeera ku makya n'ova ewa nnyoko eyakuliza paka ku myaka 25 myaka 3 n'otandika obulamu obwoweka ate kati omuntu gw'olabye omwaka gumu 2 3 4 5 akutiisetiise nga wava ewa nnyoko eyakulabirira nga tondaba nakutegeera n'otandika obulamu obubwo kati ate onaakulabye mwaka ogumu akutiisetiise. Nedda. Mu bulamu bw'ensi eno embeera gy'owulira ng'ekunyigiriza, abo abakwogerako ebigambo ebikunyiga, abowulira nti bakumalamu amaanyi, abakulangira okwetunda nti mwojja ensimbi, abakulangira obubbi, abakulangira okusabiriza, abakulangira okuweebwa, bagambe nti bye muŋŋamba byenkola okuggyamu ensimbi nammwe bye muba mukola muzifune. Era mulimu aga nti nze okulya ezo mbeerawo nga bwendi. Abo nabo mwebali bakuyita kwekonsoolinga. Abeegumya nga yetakkiriza buli lwalaba akoze embaga n'alimba nti neeyejja, buli lwalaba eyaguze emmotoka nti nze nga nkeera ku makyangulayo EZ eye eriwa UBH oba UBG, olaba z'abanno nti nkadde, olaba z'abanno nti za layisi. Kati abo abantu tebakumenya naawe. Era waga nti motoka yaguze enkadde, ennyumba gye yazimbi n'ozimba akayumba akali bwe katyo n'oseresa amabaati ameeru. Mugamba akuwoleyo obubiri ogula amamyufu oba ayinayo wadde 5. Nze era wadde sinatuuka naye bwe natuuka okuzimba sijja kuzimba nnyumba eyo, linda otuuka ozimbe gy'oyagala. Kwesiriwaliza ku bantu. Ayi nammwe ne mukkiriza babeesiriwalizeeko. Baana bakaaba amaziga, abaana bisubiri baweddemu, baana bawulira bali bubi, gundi anjogerera, baliwo kwogerera. Gye bakoma okwogerera kitegeeza nti otuuse mu sseeryogerwako. Ate ffenna tukolere nnyo tutuuke mu sseeryogerwako. Kola nnyo otuuke nga waliwo abantu abatakwagala ngaaga nti oyo gundi simwagala, awo kitegeeza oyina kyoli kubanga ayina ebintu by'okola by'atakwagalako. Naye tekitegeeza nti obutakwagala n'abantu tebakwagala. Ne bw'oba mu nsi oyina abantu 5 abakwagala, buli muntu atuuka ku bubwanguzi abamukyawa be bangi. Kubanga baleka wansi babeera bamusikadde ku ttaka, abamuli waggulu bamusindiikiriza dde wansi tebaagala abatuuke, ne bano abali wansi tebaagala abaleke. Kitegeeza nti mu bulamu bwe tutambuliramu bwa struggle, kwerwanako nga ffe toyina munno, oli wekka. Toddamu kukaaba maziga mwannyinaze. Sibyagala ebyo. Mwana nakaneka mwami Lugonvu naye kiki abantu bange nabakola kibanfudde emboozi ye kubanga tebalina byakola, ebirowoozo byabwe biri mu ggwe. Omanyi kye kitegeeza omuntu yandibadde ne kyakola ng'ebirowoozo bye muli mu ggwe n'akuŋŋanya abantu 5 bantu 10 bantu 2 n'ababuulira kyoli, gwe kiyita kyangu ekyo. Kitegeeza oli w'amaanyi naye gwe teweemanyi. Baleke boogere naawe kola ebintu byo, obulamu bujja kwanguyira. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, lwaki sibaagaliza ekiro ekirungi ne mbaagaliza obuwanguzi n'obuvumu. Ensi tekwemazaamu,
ate abantu tebakutiisatiisa. Ebyo bisiikirize. Ebigambo by'abantu biwaawaala naye tebitambula mayiro 3. Wabula ebikolwa bitambula ebyalo n'ebyalo. Abakuwereekereza ebigambo tobawereekereza bigambo, bawereekereza bikolwa. Abagamba nti kyokola temugenda kuvaamu kyoyina tekikwetaagisa kubanjulira banka accounts na receipt kwoterekera sente, banjulire sina byapa bya ttaka, banjulire ennyumba ate sigwa agendo gibalaga olw'okuba nti bakunoonyerezaako nnyo bajja giraba, banjulire akeedi, banjulire ebibanja. Kitegeeza okola bajja tuuka bagane naye omuntu gwoyogerako lwaki tomuleka kola ebibyo, naye kenyini atuuke ng'alaba aswala akuveeko. Mwe temusanyukira nnyo abo abantu be boogerako, n'owuliranga gundi bamwogerako, gundi bamwogerako, gundi bamwogerako, gundi bamwogerako naye nga tanyega. Mujje mubeebuze naye abakwogerako tobawulira nti ngamba eyo nti gundi agamba bw'ati nti lwaki tomwanukula. Nyina obudde bw'oyo naawe akagambo mukakulembeze. Temuyina budde bwabwe, muyina budde bwa kukola. Bo be balina obudde bw'ebigambo n'okwogera ku balala. Mbagaliza birungi byerere.